bwa UMA nsaba obukwasa omwami White Benda abadde vice president wange. UMH za Kigwayo Bigayi Uganda Mission Association. ke kabonero kano sebo. N'omutwe munenemu. Sebo eno yeddamula. Buli watukanga mu lukiiko bano abantu bakimanyi nti bw'okwata ate bwe nkugamba ki byonna obimanyi nti bw'okikwata president aba ayingiddewo neeyambula obukulembeze nga mbukukwasa n'eddamula yiiyo. Bakikwata batya? White Ben Walter nga administrator Emiliano Giro kwa sebo no mukama kati. Mu file eno mulimu constitution yaffe kyekikulu kuba twaleero okugikuuma kukakasa nti ngikuumye ngikuwadde nga bwe twagifuna tetugikwatangako kusaba tetugikwatangako. So I request Pastor Moses. Atenze manzi leero. Take on office. I, Tugume Wycliffe, aka Wyke Benda, do solemnly promise and swear that I will support the Constitution and the bylaws of the Uganda Musicians Association and submit to its mandates and obey all laws mandated therefrom. To all this I pledge my most sacred word of honor. So help me God. Wow. Ndoza nja kutwala eddakiika emu bbiri omusajja ono musabire wamuno okulebeza obuddako n'omulala wajja ne vice president nenja musabire so abatalina bibakwata basobola okuzibiriza oba tozitoye nnyo osobola okuswekinga omukono kiraga nti tuwagira tuli wamu naye. Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza olw'omusajja ono omwesigwa omwesimbu gw'olonze ku ddimu erifaanagana bwe riti mu kaseera akafaanagana bwe kati. Tukukkiriza era tumanyi nti ogeramu obusobozi era omuwadde obusobozi n'amagezi okukulembera abayimbi n'okubeera ekyokulabirako eri abantu abalala bangi. Tumanyi nti eddaala mukyala Sophie watutadde atagenda kutwongerako era ng'asimba ettoffaali oba omusingi n'abalala abakulembeze abalala kwe balitandikira oba kwe balikolera. Tukkiriza Katonda nti byonna ebitandikira mu ggwe era bimalibwa mu ggwe. Tusazaamu entalo zonna, tugaana entalo zonna, tugaana obubi bwonna, tugaana ebyonna ebijja okwekalakaasa n'ebintu ebirala. Manyi nti nzikiriza nti wanaabeerawo ekiseera ekyokutabagana n'okutuulamu n'okwanja ensonga ng'abooluganda so si ng'abalabi. Bisabye n'okwebaza mu linnya erya Kristo Yesu. Amen. Okay, thank you very much, Pastor. But we can take our seats now. Kyaffe kya mu kisenge wali mu room yaffe ya office gye ngamba. Tukabuuse. Olwo atafunye ekifaananyi. Okay. Pastor yakali ekifaananyi bali naye nga bali wakati. Ndoza kambere wakati. Zimba sebo nze nga mbadde nzimba. Era bwe yabaga tunabimanyira bulungi naye. Ane nkyayiga. All good. Okay, thank you very much. You may take your seats. Mr. President, the White Benda, Nebaza nnyo ttiimu yange nga bwe batudde wano bwe babanjulidde n'ababuzeeko nti Mukama atusaasi ne tukwatizaamu buli kimu kye tukoze tukitambuza nga komiti ya umma. Era nkakasa nti mu maaso g'abayimbi be tukiikirira basanyufu
nkakasa nti mu maaso g'abayimbi be tukiikirira tetuswadde kubanga tebatutuma okukola kyekyo kye tubadde tukola era kye tuluubirira okutuukako. Mbakakasa nti bwe tusigala nga bwe tuli kati nga bwe twatandika tugenda tutuuka ku buwanguzi ate obunene ennyo. Mpozi ezimu ku achievement zibangambye okwogerako. Achievement number 1 nti tufubye okubridginga music we Uganda ne tumubridginga mwe mubadde nga mutwala nnyo abayimbi be Kampala nga abayimbi be Uganda, which was not the case. Tikati mbakakasa nti Uganda yonna ekikiriddwa UMA akakiiko kano yali nga tulina charters zetwateekamu across the country. It's a big deal. Ekyo tukyebaliza nnyo Mukama era nkiweera obujulizi naddala mmwe gye mutambulira tukakasa nti ffenna tuli wamu ng'abayimbi be UMA aba UMA. Office twagifuna yadde nga challenges mmwe naddala ate nga kyembasabira ddala. So kusooka nsooka okubeebaza nti namwe mufubye nnyo okutulaga kubanga mmwe ndabirwamu yaffe eri public. Tubeebaza nnyo okuba nti mufubye okulaba nti obubi mu bwanika osanga ne tubulongoosa ate obulungi obumu ne mubulekayo kuba ebirungi temunnabikuba. Era nsaba Wyke Benda addako kati osanga nze yansobi yali nti mbalaga bulungi bwokko obubisi abasajja bano n'obubi bwobisi bajja bujjayo babwanike. Ekya office twakimala tuli bulungi Mukama atuwe omukisa naye nga mbasabwe mba mukuba temukuba mpola mpola kuba mmwe ffe mmwe tutambulira wamu nkitwala nti tuli family ennene nnyo. Achievement endala gye neebaza Katonda gye yatuwadde nti tufubye okujjawo ebbanga eriri wakati waffe abayimbi nammwe bannamawulire. Luli tubadde nga tulwanagana naye kati nzikiriza nti tuli family. Bwe mba nga nnimba awanika omukono atuwakanye. Owanika? Awo mwandibadde mutakamira ne mutukubirako mu ngalo kuba tukifubyeko. Kati tuli mikwano gyammwe kati ffe katubakubira abatakutte kamera. Tweyanziza nnyo tweyanzege era tubasaba tutambule nga family kuba ekitukwatako kibakwatako. We mutali tetubaawo naffe we tutali temubaawo. Ekyo nkikiriza era Mukama nkimwebaliza. Ensonga eddako waliwo omukulu ankubiddeko kasimu ensonga ya UPRS. Wabaddewo gap nnene nnyo, wabaddewo eddibu ddene nnyo ne committee ya UPRS ebaddewo ng'ekitongole. Actually UPRS ffe babosi bayo ffe ng'abayimbi kubanga ffe twabatuma okutukuŋŋanyiza royalties zaffe bazituwe. Wabaddewo obuzibuzibu mu bo maybe mu management naffe oba nkayana tufubye okulaba nga tuzimalawo yadde nga tezinnaggwako era olugendo lwe tutambula. Ssebo Wyke Benda mu bimu byenkukwasa y'ensonga ya UPRS ekyali nnene naye ate yalwana abatandika ogirwanako bagirwanako even before UMA nti kibaddewo nga lugendo luwanvu nnyo yadde nga tujja kwewaana nti at least ffe akakiiko aka UMA wakabaddewo tulina we tukituusiza naye nga nsaba Mukama nti kijja kugguka obukulembeze bwa Wyke Benda. Kino nkiddamu nti buli achievement yonna gye tufunye nga UMA kabadde kakiiko ka UMA si muntu ng'omuntu nga Sophie naye kabadde kakiiko kuba tubadde tutambula ffenna buli kimu kye tutambudde nakyo ffenna. Era nkakasa nti Wyke Benda yadde nga yadda mu bukulembeze tagenda kukola nga Wyke Benda wabula agenda kukola nga akakiiko. Bakama bange Wyke Benda bwe mukolebwagwa tuba tugudde ffenna. Wyke Benda bw'awangula tuba tuwangudde ffenna. Kati mbadde nsaba tutambule nga bwe twatandika mpaka bwe tuba tutuuka ku kigendererwa kyaffe. Bwe tutambula ffenna mujjukire moto yaffe egamba nti agali awamu era mbakakasa nti tujja kituukako. Ensonga ya copyright era nayo tubadde tujja tugitambuza kuba mwenna mukimanyi kati ekisinga okutubonyaabonya because enforcement ya copyright teriiwo. Ekyo tubadde tukitambuza tukyakitambuza Wyke Benda agenda kukitambuza mu bukulembeze bwe komite egenda kitambuza under Wyke Benda's leadership. Nina kendeseyo Mukama wange. N'ensonga ye ku nsonga ennene lwaki ndekulira before my term tenaggwako. Constitution yaffe etuwa eddembe okusalawo ki ky'oyagala okukola. Okuva edda nga nina ekirooto ekikiikirira abakyala b'e Kampala ku district ng'ate kikontana ne constitution yaffe eya UMA. Constitution ekugamba nti bw'osala ogenda political leka abalala bakitambuzi si mu bubi naye nga tuzze mu kyamazima when you go political emirimu emirala gigenda kuba gikukwasaganyiza mingi olemu kuba nga ate oweereza abayimi. So not being selfish leka abalala bakitambuze gwe naawe otambuze ebibyo.
Sina nsonga nene yonna egamba nti nadduse Uma, sina nsonga egamba nti oba Uma yatulema eryanzi toweredde, tekiriiwo. Ensonga lwaki na handing over, I resigned because of my ambitions to joining politics. That is the only reason I had. Before I hand over, waliwo alina ekibuuzo tukimenyeme kiveewo nga sinnava mu bukulembeze nkiddemu nga nkyali president wa UMA kuba ntudde nga nkyazimbye nga president. Why no? Kubanga nzikiriza nti tiimu eriwe esobola okutambuza. Nkakasa nti tiimu eriwe esobola okutuukiriza ebirooto byange okutuuka ku mmeeza esuubize. So the answer is no. However, when stepping down kuba president ngenda kujoininga emmeeza endala ku advisory board kati still era mbeerayo era nkyali musebe. Waikibenda. We acquired all those people, for example, the vice president through the scientific election. And Waikibenda became the president by default. Then we will have the handover by the previous president, Madame Sophie Gombia, to the current president, Mr. Waikibenda. We will talk about the UPRA status. Fourth, we will also talk about the government money, the stimulus fund. Then we also talk about the reopening of shows. What's our take? Otherwise, you're most welcome. Then the floor will be open for the questions. Thank you so much. Okay, thank you very much.